Uganda ejudde enseko buli olucha waliwo byosanga kakati nno lubega mukaaku ne banne batudde DP Bloc ne balangirira ndoza mwabirabye mbu Mpuuga ya president waabwe balina ensonga zibawa njagala tulabe ebintu bino then tukavuge bulungi. Mpuuga avudde wansi nga mwana musamba nnanda tali mu kwekuluntaza tali mugamba nti yetasongwa amulunwe tali mugamba nti oba kiki tali mugamba nti oba kino. Kati kambuuze Mpuuga mwana musamba nnanda avudde wansi nga nsamba nnanda teyekuluntaza taligamba musongo amulunwe. Ono yennyini ono lubega mukaaku ono yali yeesimbyewo kuba president emirundi nga 10. Lwaki tebamulonda? Lwaki kati si president wa Uganda? Kati failure ne mukaaku ono mukaaku failure ne munne Mabike bonna ba failure. Bakutte ku failure munawe bamuwanike onompulirira embaga. Naye abala bagamba owaffe tasobya owaffe tagambwako owaffe takola nsobi owaffe tawabulwa. Kakati oba Mwami Museveni naye agamba nti abanyankole bagamba nti buhabulwa ate naawe ne weetuuma mutawabulwa. Kale bwe kibanga kyakwetuumwa mutawabulwa mbwaba mugamba wamwe tagambwako takonwako tawabulwa afaananye ne Museveni mwena temuwabulwa. Ye Mpuuga awabulwa bwe bamugamba zaayo ssente z'omuwi w'omusolo obukadde 5 mundabe bulungi. Mpuuga awabulwa bwe bamugamba zaayo ssente z'omuwi w'omusolo obukadde 5 yazizaayo. Awabulwa bwe bamugamba sooka olekulire oba komishona tukunoonyerezeeko olusuzugulwa oba ssente zo bazifuna mu mateeka mu bumenyi bw'amateeka yalekulira oyo awabulwa. Mpuuga gwe bagamba awabulwa munfuna vere bwe bamugamba yetondere bannayuganda okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo nakkiriza nti ngenda kubeetondera yabeetondera. Oyo yawabulwa mukaaku mutusanga tulaba. Then who will give you the leadership? So tulowooza nti Mpuuga akusike katiba mwali ate omuntu atali mu katiba ako kitegeeza ajja kuwa abantu abalala omukisa ajja ku respecting oba okusa ekitiibwa mu ttiimu gyakulembera nayo ajja kumanya nti obusika oba olutabaalo lwaliko n'obwakomanda bwaliko si bubwe ng'omuntu wabula bula bulungi bw'abantu bakulembera. Bonga. What a failure. Mwe eriokanga netonyo tabesabeze enkanyo mwe bano bagudde ekiggo sadida. Mwe olidde omusajja mbu ajja kuwa ekitiibwa ttiimu gyakulembera nayo mbu nga teyeekuluntaza ng'akimanyi nze obuyinza bwe nnina si bwange. Kale kambuuze tuveesooke mu byokuseka n'enseko bulijjo omuntu wamu oyo ali luddawa mbuuza mukaaku nga nkulabako bulijjo omuntu wamu oyo ali luddawa okumuleeta bulijjo aliwa Mpuuga gwe ŋŋamba bulijjo aliwa nga jo situmumanyi bulungi ng'avumbeera nga tuwulira bimasasi mu loogi mu woteeri mu kamusajja bwe tuwulira tuba tumumanyiike ennyo. Abaye tafunangayo bukulembeze nabwo mu paalamenti bukyayisimwa emyaka 15 gy'abadde nga mukabaka wa paalamenti. Oyo eyeekuluntaza Kyagulanyi atagambwa kalasongo amulunwe ate nga tebalumusonga mu olugeza atulumenya ye yamufudde kyemulaba olwo kyali. Kyagulanyi oyo yamufudde leader of opposition ne mulowooza mbu nayinamuko kavimbo ne mulaba ng'owekitabo bafunye ku basirikale 3. Kyagulanyi oyo gwe mulaba gwe muyisaamu amaaso essaawa eno yamufudde kamishona byalemeddeko omuwulidde. Mukaaku tabimanya abaye tali mu ggwanga. Naye bw'abanga afuuse kirala era tuli mu kyekinga naye ekirungi ku olwo tuli batusobola omukyekinga singa kati bwe bamala okufulumya buli muntu eyandibadde abagambako ne basigaza wali balubongoya bakatana abayina nabo kye bakiikirira era abagamba nti ffe omukulu kyakoba naffe kye tukoba. Kati kambuuze bujana tusigaza lubongoya ne tusigaza ne mukulu katana wa finance twali tubakutteko nga babba ssente z'omuwi w'omusolo ne tubazibikirira
twabagamba muzo sente z'omusolo ne bagano zizaayo Kyagulanyi nasigala nga akola nabo oba babba sente z'omusolo ne tubagano bagambako bo Kyagulanyi bo n'abakweka sikiwulirangako bo si babbi kati okugamba mbuno olwokubanga abantu si baganda nti bo baba bakyamu okulagana n'omuganda naba tebalina musango gwe bakoze bo baba bakyamu naye ate omuganda okulagana n'omuganda nakola ebisobyo omuganda munne n'amugambako era n'amugoba ogwo ne gufuuka nti no musango bano batooletoole namwe tebalina gye balaga yasaanira dda kubanga muteeketeeke kubanga wa mutindo kubanga awuliriza kubanga akumaakuma kubanga ayina constituencies enkulu zakiikirira nga nange zenina zenkiikirira n'abalala bwe bato kaŋŋambe omuteeketeeke ayina constituency ennene constituency ezo ez'okubba ez'okuyigiriza abantu okubba obba otya ensimbi z'omiwa omusolo ze constituency zakiikirira okuteekateeka kuba bateekateeka nti bw'ogenda mu ofiisi y'abantu ng'otandika obba buli ky'osanzemu ng'onyagulula ng'oddusa oteeka mu makaago bwe obuteefuteefu baba bateekateeka mwebale kuteekebwateekebwa baganda baffe mwe muliko baba bateekateeka wateteekoteeko mukaakuta mutusobola nammwe omuntu aba ne constituency yakiikirira amanya n'omulala bw'oba olina ekiwundu omanya n'omulala bw'owulira mu kiwundu kyo naye bwakola ki bwawulira omuntu bw'ogenda n'obba abantu ne bakunoonya gy'oli ebuziizi ne bakugjayo notandika gamba nti lwaki munoonyesezza busungu omuntu bw'oyiwa banno n'oyiwa endagaano banno ne batuuka okukugamba ko ne bagamba naye gundi ne bakusitulira olugalo luno ne bagamba naye gundi lwaki watusala ensawo tebuba busungu naye leka tugambe ne bwe kiba ekyo abamu kye bayinza okugamba timugjeyo busungu ani asanyukira okusalwa ensawo tweyanziza lubega mukaako gw'okyogedde nti banno bakusongamu nti gundi watusala ensawo gundi oli mubbi tebuba busungu babagamba ku nsobi ogitereeze Kyagulanyi asitula olugalo n'agamba ku Mpuuga Mpuuga nti gundi obbye ssente z'abannansi osimbye olusoke mu luwombo lw'Abaganda oluwuusemu supu aweddemu zaayo supu w'abannansi nga Kyagulanyi agamba Mpuuga Mpuuga omusajja agamba nti Kyagulanyi angambako atya era ngambisiza busungu yanizizza mu kisenge answaziza olwaliro gw'ogambe nti bagambako ng'oli mubbi babagambye mazima n'olwekyo oba olina kwetereeza obubbi obwo n'obuvaako nti tewali muntu aza kusanyukira kumubba kumusala nsawo kati mwali mwagala Kyagulanyi yasanyuke nga Mpuuga abbye ssente z'omiwa omusolo ate nga ne Kyagulanyi omu ku bawi b'omusolo kitegeeza Mpuuga yasala Kyagulanyi ensawo n'asala nze ensawo n'asala buli omu gwali yalaba n'akusala ensawo kati ye mukaaku yali ayagala ffe tusirike tetugamba ku musazi w'ensawo sinabeddamu ansa bantu banyumidde tebaagala tugambe ku bba abasazi b'ensawo Kyagulanyi olwokanga n'ojja mwana wa nnyabo ani asanyukirwa okusibwa ekiwaanyi ani asanyukirwa okuvumibwa paka kuwulira buki bubi ani asanyukirwa okuvumirwa bakadde be mu bukulembeze mu byobufuzi n'abalala so ndowooza ekyo si kituufu naye ate bye twogerako tubyogerako abamu bagamba tusaana kwogera ku gundi oba gundi kizibu nnyo okwogera ku bubbi obukudde ejjembe naye nga tumanyi nti Sobi yabadde omubbi wa kuno nonga nti sijja kwogera ku Sobi kizibu nnyo okwogera ku Saabatemu ku butemu obukudde ejjembe mu ggwanga naye nga Saabatemu takola ki tayogerweko kizibu nnyo okwogera nti gundi obulimba bususse naye nga omuntu waliwo kumentioninga ku mulimba yenna oluusi kiringa bw'ogamba bannange ensi ya Uganda erimu abantu abalungi n'otayogera ku nnalulungi w'omu Uganda oba kitegerekese bulungi so okwogera ku nnalulungi tekitegeeza nti gwe omugudde gw'oyagala okutwala nga mukyalawo nedda omwogerako kubanga ye role model gw'osazeewo okukola ki okuleeta social contract gye twakola oba endagaano
yali mu lujjudde twagamba abantu nti muveeyo tuzimbe amaanyi g'abantu tujjeko nakyemalira ffe tufuddeeyo kasita mufunye liida omuteeketeeke abba ensimbi z'omiwa omusolo n'azivubatira bwe bamugambako naga abaŋŋambye mu busungu sijja kuzizayo kanzirye kati mukozese oyo omuteeketeeke wammwe muwa amaanyi g'abantu tujja kubasangayo entebe mu ntebe tweyanziza tufunye atwala Museveni tweyanziza omuteeketeeke omubbi Mpuuga ow'ebitaano ze mundeke kubanga bateeketeeke nego bali okwata ettafaali erikonye n'olituuzaako erikonye era n'olituuzaako erikonye kati n'okwata omusenyu nga temulimu seminti n'ogira omusenyu n'ogutabula mu bitaka n'okubako nti okuva plasita naye nga temuli si seminti kati bateeketeeke bamwe ba Mpuuga ekitafaali ekyakona n'ogalako ekitafaali ekyakona kimukaaku n'ogalako ekitafaali ekyakona kimabike n'okugatako ekitafaali ekyakona kimugalatiya n'ogamba ofunye combination era ddala eba combination what a combination ekyo tewali atakiwulira bwe twazimba amaanyi g'abantu tetutegeeza nko maanyi ga muntu bwe twazimba amaanyi g'abantu tetutegeeza ngako maanyi ga kibiina kimu nti nuupu endagaano eyo tebaagimenya nakati oli akugamba nti awali nuupu abalala tebakola ki tebabeerawo if you are not with us you are not if you are not nuupu you are not with us. Yes, if you are not maanyi g'abantu you are not with us, you are with the dictator Museveni. Ekintu kiri kiriya twakisalawo dda bw'oba tolina nuupu na people power oba na Museveni temutunyumiza katemba wammwe bwe mukola ebyekigwagwagwago byekigwenyufu ebyo bye muze mbadde mukola bulijjo era bye mbadde mbaga bali mu lukwago baddamu obujjangu okwekule gwiso pado emmese egobe kapa bye babaddamu ebyo ne batubuuza ne batufuula abasirusiru kati kubanga tolina nuupu kwaje ekibiina kye tulinawo ekirina embavu bannayuganda kye baasalawo bw'oba tolinakyo olina Museveni ekyo kyaggwadda kyasalibwawo kyova ne mubayimbi eŋŋumi zivuga abantu bali maziga eyo bw'oba tolina nuupu na Kyagulanyi n'abaanyi g'abantu oba na General Museveni era balina General Museveni balira kati basima balina oyiro waabwe ebuli ebifeeyo si birungi eyo ago ge maanyi g'abantu kati twafuna kye twali tutafunangako ebbanga nawadde wano obubiina bw'ebyobufuzi nga bungi luseregende naye nga tewali kye batulaga nga bali mu muzannyo ne kati Kyagulanyi bwe yajja twasalawo twafuna amazima nti bw'oba tolina nuupu gwe wagira Museveni era bwe kiri kati ne bano Museveni yabawadde ku bitaano n'abongerayo omudidi nti mugende mwambale essuuti musale enviiri musale obuwalaata mwogere nga musekaaseka alimu Alex Mpuuga agamba mbona asula muloogi talina wakaawe nange mbuuza amaka ga Lubega Mukaaku gali ludda wa muntu buulireko aga Kyagulanyi gali mageri kale ow'ebitaano yalina Masaka alina ne wano bayitawo batya alina nawaawawe Kyengera nawe alinawo naye aga Mukaaku gali ludda wa tetuteesangako nti abantu bave mu bibiina ebirala bajje babeere bannuupu tetubiteesangako endagaano ey'okubiri twagamba nti tugenze to remove a dictator bw'oba ogenda okugjako dictator naddala ng'ogenda mumugirako mu kalulu ogenda n'okunga ebyalo n'oteekayo infrastructure esobola okuggyako nakyemalira kyetwasinga okukola kwali kuzina mazina naye kirala kyedwaddira kuyisaamu gaaza nkambuuze manyi bano bantu beefuula bazulonga nze n'olumu apite bajanalisiti ba leero oba bwongo obwabwe bwe butono oba bayingira mulimu nga tebagusoma tebagendako omusomo okusoma journalism nga jasi oli afuna kamera n'afuna omuzindaalo n'atuulawo kwali gwe sooka ombuulire oŋŋamba otya mbu okuwangula obukulembeze bw'eggwanga olina kugenda mbera okola structures tambuuze mwani abagaana okukola structures zammwe bawandika Kyagulanyi nti alina okutuula emagere
nave magena jayo makere kavule najja nembyalo nakola structures mwe mukolachi ago buyinza bwakyagulanyi kyoga kyagulanyi yasinga nnyo okulumwa Museveni aveeko mwete mulumwa lwaki mukimwaga mu kitikke ye enabere kunyonya avunza Museveni enabere mu byalo byamwe akola structures kambuze lubega mukaaku gwamanye nnyo okukola structure Kyagulanyi tesima kulezebe bw'eggwanga omulundi gumu bwakesima kulezebe bw'eggwanga emirundi nga 17 kuva lwava e Bungereza gye wali wawangangukira n'okumawa weesimba ku kulembeze bwa ggwanga nesaako bw'oli mu State House kati sebo taata gwamanye okukola ennyo structures za kutuusaawa mumbulire zamutuusawo mukulu ono tulinayo n'omulala munne mukwano gwe wa SDP abayina ekibiina nenga tebeesimba ku kibiina tebeesimbawo na kadi ya kibiina kyabwe wala beesimbawo ate na independent ye mabike bambuulireko bo nga abaali beesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ne bayitamu bataata baffe bano nga Museveni bamuggyako structures ziriwa ze baakola Mukyagulanyi alemeseza okukola structures mweza mweziriwa mutubulireko mwabeerera nga muli bakulembeze mwesimba okuba president ezammwe ziriwa ani yazitwala ani yazibajjako yazibawambako zenebuuza ntundabuuza nti sebo gubadde wasimba wana emyaka wakesimba emyaka 10 2 nga wesimba ku bukulembeze bw'eggwanga structures zo zaaki zakulembesa okuyitamu atunyonyole okweyo ensonga naddaawo n'ameketa emberenge n'awunywera kwekwete ononya structure ze twazimba ezireeta buli muntu teziriiyo n'ez'ekibiina ekimu kyokka kye tulina nazo teziriiyo badde batuwangula kalulu okuva ku kannakwedde okutuuka ku kajjo akeddokolo nga n'awamu tufuna less than 1%. Naye nga tulaga abantu ti eggaali ekoze eki eyiseewo tekwali kubayiwa twagamba tugenda kujjako dictator tetwagambako nti omuntu bw'oyimirira ku bipampagalo bya tanka ebye Sabia olwo oba ojjeeko dictator era tetubagambangako nti okujjako dictator kitegeeza kimeeri kiri wali Mombasa naye oyo yebadde political talk temufaayo emmeeri eri Mombasa ekola ki ejja tolowooza katata gwatayimiridde ku bipampagalo bya tanka alatusuubiza mmeeri atayisizaamu gaali kikyokoze nti Aleese Mpuuga agenda kusimba kuba president 2026 yawo twabayiwayo ekyokubiri ebitundu ebimu byatuwa ababaka nga Buganda yatuwa ababaka 55 Busoga netuwa akalulu nga n'abamemba ba parliament teri okujjako omu n'abagishu nabo baatuwa banambe kye baafuna obululu naye omanye ekyatuukawo baatuwa abantu twabawa abantu 57 ne bamemba ba parliament kakube kutambula kakube kwogera tebaweebwa mukisa nabo ku bantu bakunga ebitundu byabwe n'okwogera ebiruma abantu baabwe akati bw'obeera n'ekintu ekyobunonozi n'osanga ng'omulwanyi ali omu kati kambuuze abaka wa parliament beesimbawo mu constituency zaabwe Kyagulanyi si yaliyo si ye mubaka wa parliament waayo Kyagulanyi tatula mu parliament kati abagamba nti mutwala nsonga za bitundu byammwe mu parliament kuziroopayo oba Kyagulanyi abagamba nti mugenda kusinkana abantu baabalonda kubabuulira bizibu byabwe mu bitwale mu parliament ne bano basajja bategeera Kafero yayimba duyimba ndite amagezi tegabaga migejjo gabaga mitwe sibuli nti muntu kulabanga ayina ettwe eddene nti libaamu amagezi Kafero yayimba oluyimba amagezi gabaga mitwe si migejjo tebulaba oli ng'ayina ettuutulu ly'ettwe bweti nakitegeeza nti n'amagezi mangi bwe gati ate nga naye byakola buzina mazina wemumwagalira tabeerawo aba yabayiwa fe abazze wano obupya tuzze okuddamu okulowooza
to rediscover okuddamu okumanya twagwawa, to reorganize abalwanyi b'edda Ruyog okuddamu okwekolamu omulimu, to remobilize okuddamu okunga amasoso n'ebitundu ebyenjawulo n'ebibiina. Nze ekibuuzo kyange kiri kimu, babode guys, bajjajjaffe bakitaffe baganda baffe, ani abadde abaganya okukunga? Wano mwatandika n'oguntu gwe bayita Smile Red Card, Smile Redemption Army, ne batandika oguntu ne beesije ne bagamba Kyagulanyi aganya ogwegattamu lereere tayagala kunga, ffe katukunge tugenda kunga bannayuganda mujja kiwulira. Kyaggwera kyo Smile Red Card, buli wenkusanze Red Card, buli wenkusanze Red Card, kyaggwera wakyakkirawa. Nemwe badwalaza muganda situbaddemu tetuliraba ebintu byebakola ebyekisiru byekitumba waavu. We've met tuli organize tuli yogo. Kale Mr. Liyogo. Ate okusobola okulaba nti tuddamu okukola omukululo amaanyi g'abantu agatali maanyi ga muntu. Tuddamu okukola amaanyi g'abantu agatali maanyi ga muntu. Mpuuga agamba nti ajja kikulembera ekyo, n'aba DP Bloc bagamba bajja kikulembera, naye bwe mubanga mukulembeddemu ababiri temubeeranga exclusionists, abantu abasindiikiriza abalala ewaki ebweru. Twagala mukulembere mwami Mpuuga ne banno nga mukkiriza n'abala balina amagezi, balina ebirowoozo, ate ba mugaso mu struggle. Nedda ssebo, ffe tetusobola kutambula n'ababbi. Temukirowoozaako. Bwemanga mwena atuddawo n'abasajja abakulu bendawo nga muli babbi, mulowooza mukubba ssente za miwamuso, tujja kutambula namwe. Mmwe mubeereyo mutambule byammwe mubbireeyo, tujja kubakwala tubasibe. Baliyoga DP Bloc Liyogo. Ba Mr. Liyogo. Liyogo mubbe, tujja kubakwata mmwe. Twagala mukulembera DP Bloc nga mumanyi ne UPC ine ebirowoozo, nga mumanyi n'abava mu NRM abeeraze nti balumirirwa balina kye basobola okuzannya, ne baba tebakulembedde nga munafumu bwe yatugamba, nga mumanyi nti n'aba FDC wadde balina emitawaana gyabwe naye nabo babwongo bategeera baagaliza eggwanga lino, nga mumanyi nti n'abanamawulire nabo balina omugaso gwe bakolera eggwanga lino, si kubakuba miggo bakubavuma paka kuwulira bubi, nga mumanyi nti buli muntu wa mugaso. Sebo mwami Mpuuga nawe DP Bloc mbagamba wano ekyo nkibasibirira, era bwe mulikola ekirala alibeera. Ekansooke mbuuze nga fala nga zo ategeera DP Bloc kitegeeza mabike nono mukakulubega. My party, my struggle, my country deserves better. DP Bloc, okay, kozi mulimu SDP, Social Democratic Party, ne Democratic Party, DP Bloc. Ali Mpuuga kwebya ali mu DP oba ali mu noob. Kambuze Mpuuga kwebya ali mu kibiina ki? Mu Social Democratic Party, ali mu Democratic Party oba ali mu noob. Mukakwalijja bakubajja mu ddiiro tuddemu tuzimbe buto kubanga tuyiza gumiikiriza ggwanga lisosola mu bantu mu bantu abalala. Kati tunakola any operation twabayise musooke mukiike ku kitebe. Ekitebe mukirabye. Bwe tunaabayita ku kitebe omulundi oguddako temubule. Mukitegedde. Mutegeddewo bulungi. Nga tetunaba kukkirira wansi kujja eyo gye tugenda okubasisinkana, twayagadde tusooke tubalage wano. Olwedde ne olufukungana mu so set frog. Omukulembeze gwe mulonza agenda bakulembera taliiwo kati byebiki ebyo. Kibanga omwana muwala bw'anagamba omwami azze kunnyanjula, bagenda okujja omwami ajje nga kifaananyi kitudde mu ntebe. Thank you.
ndika gwe ndi kulunaku lwa kwanjula ndeese omwami wange yuna nyanjule nga kifaananyi aganyabo bano baze okutwanjulira Mpuuga nga mukulembeze waabwe taliwo. Thank you. Kati nga nze mbatwala serious mba musiru mba nafiibwako embwa mwanjula muti omuntu ataliwo kitegeeza tabyagala tabiri mu you are forcing him ekyo naye akimanyi tekina gye kiraga bano balowooza muli akyalina okubitaana abaweeko kankomye naawo nzisa gye bintwala kasita mutegedde DP block yeriyogo bayise baze balaga kitebe n'omukubanjulira omukulembeze waabwe Mpuuga de Mpuuga omubbi w'ebitaano mukitegedde eyo DP liyogo mwebale kulioganizinga bye biriwo nze nsaba Mukama Katonda ababa nkumira banywanyi bange tujja kuddamu aya basi mwera.